Kadama TV kino kirongo kya njawulo nga kya muwala gwe bayita Nekesa Teddy. Nekesa Teddy gwe mulaba mu bifaananyi ebyo yagudde eddalu nga ne babboosi be baasazeewo kumuddukako ne bamusuula mu ddwaliro. Yafunidde muzira kisa n'amuleeta owali Munnayuganda munne. Bboosi yamuggye ku ddwaliro, omukyala ono yamuleese akola ku ddwaliro nga dokita, n'amuleeta ewuwe lwakuba yabadde ayinayo Munnayuganda akola. Nekesa Teddy yatabukamuko omutwe naye nga tunoonya bantu be. Talina muntu yonna aba kontakiti yatuwadde, naye yatugambyeko nti yava Luweero baawe Mukinjaaje. Baawe Mukinjaaje mutemi wa nnyama abeera Luweero. Tugenda kubeera nga naye atunnyonnyolako ebitonotono ebimukwatako ne mukwano gwe oba Munnayuganda gw'ali naye amunnyonnyole oba atunnyonnyole ku biki ebikwata ku Nekesa. Nekesa ono agamba nti yajja kubeera ng'awonya korona era yava wa Katonda okubeera ng'awonya korona. Era agamba nti buli kintu kyonna ky'akola, ensonga lwaki wali ku nsi, Katonda yamuteekawo okubeera ng'awonya ekirwadde kya korona. So ebigambo bya Nekesa ngenda bikuwa abeere ng'abikunnyonnyola, wuliriza bulungi nnyo. Katusooke tukole ka vidiyo kano, tusooke tuteekawo ka vidiyo ke, tujja kuteekawo ne mukwano gwe naye ajja tubuulira, oyo mukwano gwe gwali naye, sina mukwano gwe kale Munnayuganda gwali naye mu nnyumba y'emu. Ne Nekesa yennyini akunnyonnyole bulungi kyajja kitya era lwaki alowooza ye yasobola okuwonya obulwadde bwa korona. Kakati awo mzee aliazo wanokola nagoberera ne bba wange ne ssente we naali musindikiranga muti abasiraaji oyo abazadde bange naali nabo mbawanga ssente. Bebaani? Bebe Akiiti Jane mukazi maama wange, Olemu Richard ye taata wange. Babeera luddawa? Babeera Katakwidis. Amanya gange agedda yenze Nekesa Teddy. Naye mu kuvaamu okujja wano Omaani nayitira mu ofiisi eya Nkumba Bigabwongo. Agenti wange awo ye yali Andrew ne Aunty Eva ne baliyanga basatu, abalenzi ababiri ne Aunty Eva ne Aunty Bukirwa Josephine Yejindi e Kenya. Kaakati najja wano. Mu kugenda e Kenya twaliyo abawala babiri. Omu yalina Mpewo Rachel, nange nze Nekesa Teddy. Ffe twagenda wamu paka wali eri Ejindi e Kenya we twalinyiramu ennyonyi okujja wano okukola. Nampewo Rachel yansooka okujja, nange ne nziramu okujja. Mujja kunsonyiwa, Oluganda si ye lulimi lwange, naye Omwoyo Omutuukirivu ye yanfuusa Omuganda. Ndi Muteeso nga nzaalibwamu Essoroti eyo n'afunamu division disitulikiti ye, nga kati ndi Katakwi gwe nvugirwa. Abazadde bange gye bali e Katakwi mu Lunyanga village. Taata wange ye Richard Olemu, maama wange Jane Akiiti. Kojja wange nina kojja wange ali mu Jeesi akola wamu ne Museveni ye David ani Otim David kumanya original names yaye ye Otim David. Yenze omwana eyakomawo k'ewaka eyo nakolako bye nkoze ewaka
naye omwoyo mutukuruvu yate yanzize waneno yansooka nantwala ewaka nenkola nazimbayo n'ennyumba gyeri ewaka ebisenge 6 nengulayo n'amataka nengulayo n'ente gyeziri ewaka waba mwamuwulirako omwana webagamba yafuuka katonda mu nsi ye yalinze Nekesa Teddy we mwalaba mu TV naye byonna Abannayuganda be baawogera byonna nabiwulira kubanga nze omwoyo mutuukirivu yekola ki yenkozesa kati nze okukomawo nakomawo ku nsonga ya kumala obulwadde bwa korona luno lwali luleetera amaka gyegenda ali nkola kubanga lwaki baali bayagala nfumbire eno omulenzi ye yali abut kumanya ge kati eyo omulenzi yali agenda okubeera poliisi nze ku linnya ly'omutuukirivu engiri nze ndi katonda wammwe w'ensi yenze yali katonda mu nsi eyakomawo okumala korona we nakomawo nalaga nti no sinze aliwo naye omwoyo ani katonda yali mu kukola wenazira wali eri ku maka baboozi bwange wenamala okuva ewaka wiikisi 2 wenazimbira maama ennyumba n'okugula ente n'amataka Uganda mujja kumbuusa natuuka atya ate nendoka nenvaayo nenkomawo wanene lwaki sasigala waka naye nze nafunamu osungu nga bali eri abamukama bange banvuma ekintu kyekyali banvumiranga emooyo emibye zaabwe zezanteekanga bikola natwalanga capati mu kinaabiro nendiira mu kinaabiro nateekanga capati mu kaleega ne cheese eyo bata nenteeka mu kaleega lwakubanga baali baagala kunsadaaka omwoyo mutuukirivu byonna bye byali ankola tya bye byali angamba engiri we naali nsurvivinga nze naali nafa n'okufa kugali amaka kubanga be baali banoona omuntu ow'okusadaaka ennyumba yali mpya yali agala omusaayi naye engiri we naali nange omwana asaba nnyo buli kiro ate n'olunaku webantwalira olunaku wewasookera okuyingira kwego amaka mu kisenge kyange nasaba nnyo namenya emooyo emibi ne mugamba wabanga waliyo ekintu ekiri wano nze nga Nekesa Teddy sirina kyendeese ekibi sirina emooyo endagaano ebibi byendeese nze okukola n'omusaayi gwange sirina ebintu ebibi byonna byendeese nze n'akasawo kange akatono n'engoye zange saleese engoye ezimingi nnyo nazza n'akasawo akatono ennyo ddala wenagiraawo okwagali amaka emooyo ezo ebibi byonna nze naali nagamenya kati katonda wange gwe naali niina yali y'amaanyi nnyo ddala okusinga amaka kubanga omulenzi oli ye yali banjagalisa ate nga banjagalisa omulenzi ye yali omuntu omutuufu yali anjagala abeere nange yali agala nti no ampase waneene wali ewaabwe naye ewaabwe barogo nnyo barogo be baleeta n'ekirwadde kya korona kakati nze wenatandika okutwalanga omwoyo weyangamba nti no katonda weyangamba nti no twalanga capati oliirenge mu kinaabiro nze baali batebampa mmere mu kujja mu kusookera ddala narwala nakulwala omutwe nga gunnuma akamungulusi ate nga wenina omulimu mungi naali nkola buli kimu ku A to Z nga bali batuula butuusi okufumba okuyosa ngoye okugolola okusimula okulongoosa byonna nze nga nze ndi mukozi omu naye ate n'okulya tebampa byokulya waliwo omusajja omu yabagamba nakugamba abakasi b'ewaka nti no n'ebyokunywa temubawa lwaki oleeta omukozi ate n'otomuwa byokulya nze nsiri muntu
nze atalya nze siri muntu sirina musaayi oba kitya Katonda nange okumpa amagezi ago y'okutwalanga capati mu kinaabiro okuliirangayo kubanga emmere baali tebampa omutwe orede naali ndwadde severe headache okulwala nga omutwe gunuma bantwala no ku ddwaliro nga bamanyi baleese omuntu waki owa siriimu ayinamu siriimu naye ate nga bantwala ne bankebera okunkebera tebaafunamu obulwadde yadde naye ate oli omusawo ku ddwaliro we bantwala yali kiriniki muganda wa madamu wange ye ate Katonda ye yamukozesa n'amuwa advice ne bagamba oyo omuwala ekintu ekimulakinga nutrition talinamu feeding enungi yekimuleetera okulwala ki okulumizibwa omutwe mutandike muliise bulungi ate nga muwenga n'ebyokunywa bye baatandika okumpanga byokunywa ne nsobola okukola eyo ebbanga yena nakola bbanga ya mwaka gumu ne mwezi 10 ku mwaka egumu ne mwezi 10 eyo ne batandika okunvumanga nti no ndi aramia mu Lwarabu kaakati ku Luganda ye muntu omutemu kaakati nze atajja na kintu kyonna atayinanga n'akambe mu kasawo kange atayina mundu nsobola otya okuyitibwa omutemu nze nafunamu okukanganyo nensaba eri Katonda wange nengamba Katonda waba nina kyerina wano mu kabadi gye bampadde ekabadi yali ya sayidi ebiri oludda lwange amannya agange mpitibwa Nabibubbu Olivia nga ndi wano mu nsi ya Oman era nga ndi mu kibuga kye bayita Muscat. Ekindikoodinza odiyo eno njagala okubasaba obuyambi abaliko aba Kadama TV kuba mpulirako nti muyamba abantu era mbadde mbasaba nti nakaakati nsaba obuyambi gye muli. Nina omwana wano gwe bandeetera mukama wange gwe yandeetera nga mukama wange yamugja ku ddwaliro gy'akolera wano e Muscat. Kati bw'amundeetera n'aŋŋamba nti Olivia nkuleetedde Munnayuganda. Mu kusooka nze nalowooza nti amuleese nti alina gy'amutwala oba amuleese tukole ffenna. Naye kati bw'amuleeta nga ŋŋamba Olivia ndeese Omunnayuganda ono naye muleese osobole okuba ng'onnyambako tube nga tunoonya abantu be basobole okuzuuka bwe bazuuka tusobole okuba nga tukola ki nga tumusindika adde ewaka. Kati omwana ng'amuteekawo ng'era ntandika okulwogera bulungi n'omwana nga mubuuza obuzibu obuliwo. Mu kusooka nze nalowooza nti omwana yali alabika ali bulungi naye nga nagenda omutunuulira ng'okugulu kwe kuliko siminti era ngenda kubakubira ekifaananyi nkole ki nkibasindikira naye omuwala mugenda mulaba kuba naye ngenda mubasindikira. Kati omuwala nga njogera naye nga ŋŋamba obuzibu bwe nafuna nava waggulu n'engwa wansi ne mmenyeka evviivi. Kati mu kumenyeka evviivi alabika yafunamu obukosefu ku mutwe n'atandika okuba ng'ayogera kale ebitakwatagana ayogera kiri kati ndowooza nga omanyi bano abantu bakola ki bamutya era yaŋŋamba mbaali besimanyi era ye agenda kubanyonyola ebisingawo naye nze kannyonnyole byaŋŋamba ebyenjukirako ebitonotono. Kati nga bamutwala mu ddwaliro eryasookera awo kiriniki eri Ssuulu mu kibuga bakayita Ssuulu. Kati nga bamutwala mu kiriniki omwo nga babeera nga bamujjanjabirako awo aŋŋamba n'alwala ne kolona naye kati bw'alwala kolona bo ne bamukebera kolona ne batandika omukuba empiso. Kati yaŋŋamba kolona n'akola ki n'awona. Kati kolona bw'awona n'abeera awo n'atandika obbagamba ye ali Katonda era yajja okukola ki okuba nti azze kuwonya kolona kubanga ye Katonda gwe yatuma akole ki awonye kolona era ye kolona. Kati ndowooza olwamuleeta bo ne bamusuulawo bali abamusuulawo ne bakola ki ne bagenda. Kati bamusuulawo bano byonna bigamba ab'eddwaliro. Kati ab'eddwaliro abo abakiriniki
baawalirizibwa omuleeta mu ddwaliro erya gavumenti eriri e Masikaati era ne bamuleeta ne bamusuula e Masikaati. Kati mutuuka e Masikaati yajja talina ndowooza ayambadde engoye za ddwaliro era yabadde abeera mbu mu ngoye za ddwaliro bagenda omuleeta mutuufu nga talina na lugoye n'ekigoye baakironda eyo oba baakironda eyo mu kasasiro ne bamuwa n'ayambala. Nako yajja wano kale ng'alinga ng'omulalu wa ddala nga yenna nga tategeerekeka. Kaakati ne mubuuza ebikwogerako biriwa naŋŋamba ebinjogerako sikola ki sibirina era nga mutuufu tabirina kuba nabuuza ne mukama wange nti ebimwogerako omwana ono bimuli biriwa naŋŋamba Olivia sirina byogera ku mwana ono naye bwe tumala okuzuula abeewaabwe tugenda kunoonya ffe abeewaabwe yabadde akola batuwe ebyo ebimukwatako tusobole okubeera ne tiketi basobole okuba nga bakola ki nga bagisasula tusobole okumusindika. Naŋŋamba gwe tusooke tuzuule abeewaabwe kati nze ne mubuuza ennamba y'essimu nti olinayo ku nnamba y'essimu yonna n'asooka n'ampa gye yampa eyo gye nateekako naye buli omu aŋŋamba bw'agikubako nti agikwata si maama we musajja agikwata ate agamba tamumanyi oyo omukyala. Kati ne mubuuza eyabbaawo ne yabbaawo aŋŋamba takola ki talina kyamanyi. Kati nze nsaba kunnyamba tunoonye abafamire y'omwana ono tusobole okuba nti tubategeera era wanaatuusa nga tumaze obbategeera we batuuka omulitikka akomewo asobole okuba ng'alina emikono mwatuukirwa kubanga omutwe gwe nga ye tekuli bulungi era nze nsula ntunula ayigira ekiro n'awamuka n'ayogera kino n'ayogera kiri kale otulo nange ne tukola ki ne tumbula kale n'abali mu nnyumba ne bakola ki ne bamutya naye olw'okuba nti nze mbagumya ne mbagamba engeri gye batamanyi lulimi lwe tuba twogera ne mbagumya nti tewali buzibu. Kati era obwedde kuva emisana wonna abadde akaaba asituka n'akaaba n'ayogera kiri kale nze ne mbeera nga ndi awo nga nkola ki ate nga siimuleke kubanga muntu waffe. Kaakati nze nsaba kunnyamba tuzuule abantu beewaabwe we tubazuula omwana ono asobole okuba ng'asindikibwa akole ki akomewo naye simanyi nti oba eddoboozi lyange lituuse bulungi ne nsaba munnyambe nti eddoboozi kati ndabika we liba likomye ne siripanvu nnyo eddoboozi lyange naye nga nsaba buyambi okuva ku Kadama TV mutuyambe mutunoonyeze ku bwa famire y'omwana ono kubanga agamba yava Soroti Muteso naye nga yali yafumbirwa Luweero era ye ekirungi nti kati nje ngenda muwa gundi ayogere asobola ebisinga byogera era waba ali mu nnomusensize ayogera buli kimu era nannyumiza buli kimu we zino bawaya n'ayogera ekirala naye nga ngenda mubawa naye abannyonnyole buli kimu ekimukwatako. Obuzibu nti n'ekirala talina kampuni abaana abasinga bajjira mu Oman muno tebalina kampuni bayitira ku muntu kati ayina omuntu gwe yayitirako naye ate tamanyi nnamba ya ssimu ye wabula n'erinnya ndowooza amanyiiko limu. Kaakati awo mbadde mbasaba kutuyamba neeyanziza nnyo munaabeera nga mutuyambye kati tulinda mmwe tusobole okulaba ekigenda mu maaso ne mukama wange nsobole okukola ki okuba nga mubuulira nti kiri bwe kiri ne bwe kiri tusobole okuba nga akola ku by'okuba nti bamuzza. Ye mbeera Nekesa Teddy gy'alimu nga tusaba omuntu yenna amanyi ku kintu ekikwata ku Nekesa akube ku ssimu eno wammanga +9 6 8 9 7 7 34 3 4 that is +968 977 34 304 kanjiddemu +9 6 8 9 7 7 3 4 3 0 4. Omuntu yenna amanyi information ye nekwatako oyo ku Nekesa Teddy akube ku ssimu eyo tulabe engeri gyesobola okuba nga tumuyambamu okubeera nga badde Uganda alina baasobola okumiitinga naye nga n'entambula ye egenda kubeera nga nayo ekolebwako mangu ddala.